Gwerawo kafumita bagenda wa kufumitira womwejjiramu bannanga okudde wammwe sibulamu nabagamba embwe nasiri eje kutukira olukuku nabagamba nti endwadde webeera ya kibiribiri tosobola endwadde etekutte mami obwadde akayute kiriri neno liji akonno kabeera kewanika akamagobe olengera waggulu gy'obeera tigana abala endeku eŋŋunda nandi kikabeera kasiikuuzi nga ate yajja n'amagulu gaayo kanve mu kusaagira mu bigambo ng'ekimwa ky'omugole bw'ate kijjira mu ssiiri ate kimalawo omuwumbo kanneeteme bwetemingalike ng'akaabira abaafa edda era nneeyabye mu mpya z'ababazi ezitoosa bakyaze kubanga munguddeko oba tugwaŋŋanyeeko irugo nze kanoonya Juma omulangira we neddira mamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka kabaka bukulu kimale empaka ettumba ali nzaliwo okutambirira ekitambiro ky'olunaku olwaleero naye nga sinnakwanjulira munywanyi wange gwendi naye olwaleero njagala okutegeeza nze yakiwandiika kiyitibwa edda yeetaaga kopiyo ey'ekitabo nga gwasooso gyebikkulira era ogyesomere ojja gigula ku mitwalo egiwerera ddala 6 ekitabo entabiro y'Oluganda ekitabo kino kirimu Oluganda bukuku Oluganda olw'edda oyita kasalaba 256 47 oyita kasalaba 256 755 mukyenda gwena ayagala ekitabo kino entabiro y'Oluganda olw'edda oba oyinza n'okuyita ku nnamba eya MTN eri kasalaba 256 228 ekitabo kino 10 gwe wenna ali gy'oli nga wandiyagadde ekitambiro kino kitambule oyine ewantu oyagala tukisomere oba mu makaago ng'abaana bo batunuulidde engeri gye tusomamu ekitambiro oba oyagala kumanyisa ekitambiro ky'ekikakyo tukisomere mu makaago awo wonna ennamba ezo ez'essimu okuba n'ofuna ekitabo ate era netukola n'enteekateeka etuuka mu makaago netusomerawo ekitambiro kubajjukira ekintu kyonna kyetusome mu kitambiro kigenda kubeera kya byafaayo nnyo mu bulamu bw'ensi eno bagamba abasajja bayogera ku kika kino basinzira n'amaka ga mukulu gundi egindi naawe amakaago gasigaze n'ekitiibwa n'abaana bo bakuŋŋaanye tubasomere ekitambiro ekikwatagana ku bika byaffe sirinzekka kubanga sebayita bayita bokka kwavanga ku ddagala lya bisuuwa naye era ayita n'emmando y'amanya kyerya kambaweerere ebigambo omukulu ono kamusindika abaweerere ebigambo okufaananako omuyizi byaweerera enkobeera ku muyiggo okugutangira obufuuko gwa bikampa-ddambi oba ogwannamwabukira busa ssebo sendulwa osindise empisi kuwooza katale ssebo okakasa nti akasimba ddenge kekatera okwoleka ennyo eri abali ba folofolo awamu n'amakeera nti wamma ku bukugumbo wandibanga tekuli ndala gganda ategeeza nti kiwenene bwagwa wali emiboga nga atandika okulambiriza kale nange sijja kufuuka naluwanjo ng'oli gwe boogerako alya mu basenzi abajja ate ng'emmere bajja nayo mu migugu ye njagala mbaweere mbayiire bawe ate akanyama akabisi bakole ki bawute ku tuzzi bassebo ne bannyabo twakwanagana masogola omusogozi akoma ku kikanja naye nga lwaki ffe tukola tutyo tetusobola bassebo ne bannyabo tubatabadde omunafu atabaala omulima ulira Oluganda we lunyumira abalunyumirwa abaluwoomerwa okufaananako abawoomerwa oluwombo lw'amakeera kale buno obuwoomi bw'amakeera bukuyigisa ekidaalimbo nze musisi bosa gyofule na busiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita lya saava omwana wabambejja omukenkufu mulimi Oluganda era saabasonyi waluka luwoomya okwetolola sengendo na bulamu sereganyi sengulo 222 tuuseewo era ndine muganda we Kanoonya Juma nga bulijjo mu nsonga zino ez'olulimi Oluganda ate nga tubasaba mukutuwagire nga bwabategeezeza ekitabo entabiro y'Oluganda ate nange mbakutegeeza ninayo olulasangaye luno eno nkuluze ennamba ya byakumanya nawandika ebitabo bingi ate nkyawandika katirabayo eno dictionary enamba ey'olulimi Oluganda omuvubuka omutembula kalefu yeewaddeyo n'awandika ekitabo kya mitwalo 10 naye nga kino osobola n'okiteeka mu kiraamo eri omwana wo n'omuzzukulu ne bagula ekitabo bwe kiti ate osobola okugamba nti emitwalo 10 birimu
kaki kamba were ddala emitwalo 16 nzojja kumpagira ekyango era okira kitono ku kino n'ekyo kya mitwalo 6 kino kya mitwalo 10 kati ye mitwalo 16 ogule ekitabo kino ayinawo ne abasinga bagamba mwe ekyo nkiseera nnyo naye era kiseera basi kiseera ato kiseera sasa bagamba nti ninayo kino kya mitwalo kya mitwalo 3 simanyi oba kino kyataseera oba kyo kyekye beeyi entonotono naye nga kyo kya mitwalo 3 ogatta ku 10 ekyo 13 ekyo bakiyita effumbegero ly'ebisoko bya Ssenguli ate kino ekyo kiyitibwa Bassekabaka b'ensimu wawa Bassekabaka b'ensimu wawa nakyo kya mitwalo 3 naye kennyini akyetaaga Bassekabaka b'ensimu wawa osome ku bakabaka abasooka okufuga ensi eno myaka egyedda mujja tuuka ne ku kabaka eyaliwo mu biro Yesu mwe yazaalirwa ng'ali banswagira ombulugu babagirawo ttente bamasaaga ndambiririzansi basetuulo bo n'asooka ne setuulo bo n'owo bonna baali bakabaka Mazuuko omukuumandege Basematya Giri bonna ensi yavadda wonobe n'ekyo kiikyo olulimi oluganda n'ebigunjibwa ku mulembe omutebi kino kiyitibwa olulimi oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi ya mitwalo 3 bufunze omuntu ajja kukwata emitwalo ndoza giba 21 biro byonna ebitabo nga embikutte obifune wekwata emitwalo giba 25 ekyamukaga kati gattako wali 19 omanye okubala kuno oluusi kusumbwa naye nga emitwalo 25 gwe gyoba okwata ofune ogambe nti paka eyiyo n'ogikubaawo ogambe kimu bwenjagala ogambe nti nkusindikira emitwalo 25 kwata ebitabo ng'ebyomukerekere bye yabadde akutte byonna obindeetere awo twagala ekyo buli kintu esimu eyange eri 078 599 343 eri 078 599 343 era ne WhatsApp kweri weewaawo tubagamba nti tusomesa Oluganda ng'oggyeko ekitambiro kye tutambira kubanga twagala mutuyite mu butale mu maka gammwe ne mu masomero yonna tutambire weewaawo olwaleero ekitambiro kino tugenda kutunuulira ku kika ekyennyonyi naye nga akabbiro kabeddira ennyonyi ku nguvu esooka osimbewo akati kangama obwa bulemeezi basaba ne banyabo enteekateeka ey'ekitambiro ofuna emmotoka ey'ekitambiro omulukagwa Isaac California yatemako devunike ya mitwalo gyali 5 ali California mu USA n'agamba nti buli muganda yenna alina alumirira olulimi oluganda tumutuukeko tukakasa nti entambi zino zirabwa abantu abalumira oluganda era oyo anaasobola mitwalo 2 mukamu gwe muganda onaleeta n'oli aleeta ate mwenna amanya gammwe wano tujja kugasoma buli omwana abaleese ensimbi nti bannaye mbakubyeyo bwekiti mutukube enkata bwekiri kakati ekika ekyennyonyi akabbiro ku nguvu omukulu w'ekika ky'ennyonyi owa Kasolere Kakooto Mbaziira agamba nti kabaka kintu okujja mu Buganda nga ye mutaka waamu wadda jjajja w'ekika ky'ennyonyi omberyeberye ye Njiwe mukazi we ye Nakiboneka Njiwe yabeeranga Bulama mu Busiro ekifo Bulama kaakano kiyitibwa Kisubi era kiri mu missoni y'aba White Fathers Njiwe yazaala abaana 12 olwatuuka Njiwe n'azimba ennyumba empya bwe yaggwa n'ateekateeka embaga ey'okugiyingira n'ayita batabani be bonna ne mikwano gye ku lunaku olwakulembera embaga batabani be abaasooka okutuuka bwe battirako embuzi ey'okulya ku mbaga ebyafaayo byongera okulambika nti bwe batta embuzi omusaayi ogw'okufumba kaffejje baagulembeka mu ntiba ezinywa omwenge omusaayi bwe baamala okuguggyamu entiba omusaayi bwe baamala okuguggyamu bazooza naye tezaatukula bulungi n'abo abalala bwe baatuuka mu ntiba omwo ate nabo mwe baanywera omwenge abo abajja oluvannyuma bwe baalaba omusaayi mu ntiba ze banyweramu omwenge ne banyiigira nnyo bannaabwe era omwenge mu ntiba ezirimu omusaayi
Makukunyiga kwokka naye n'omwenge baaguzira n'embaga ne bagirekerera ne baddayo bagirekerera gye bava njiwe obanga abaana be bonna batuuse bali bakanaaluzaala tebaalwa ne bamutegeeza ebibaddewo bwe yabiwulira naye n'anyiigira nnyo abo abaaweera bannaabwe omwenge mu ntiba ezirimu omusaayi njiwe naye teyakoma ku ekyo abaana abaagoba bannaabwe ku mbaga nabo yabagoba ye kennyini n'abeegobera abagenyi abayite baalaba nannyinimu akalalidde abaana be obuteddiza nga nabo bakwata makubo agaali gabaleese omwenge n'ennyama n'emmere eyali efumbiddwa byonna byasigala ttayo embaga eyo ab'edda baagyogerako nandekererwanga embaga yanjiwe bakulu tebagirekerera naye ng'ekyaleeta ebyo byonna byonna kyekiriwa bwali busungu bwe bwabakwata panga batuwera batya mu ntiba ezijjudde omusaayi enyama bagiridde ate fe ne batuweera mu ntiba ate zirimu omusaayi njiwe bwe yafa omwana we yayitibwanga Kakooto Mbaziira ye yamusikira Kakooto yali muyizzi nnyo era nga musawo nnyo lwali lumu Kakooto n'ayagala okutuukako mu kyaggwe teyalwa n'asitula bwe yali bbanga ttono okutuuka emukono n'asa bwe yalaba nga talina maato ga kumuwungula ku nnyanja banoga eddagala n'ayiwa ku nnyanja n'efuuka omugga ogwo ne kaakati guyitibwa Nakiyanja bwe yatuuka emukono ne bamubuulira nti ku ludda lw'ebulondoganyi efulumyeyo omusajja wa kitiibwa nnyo Kakooto bwe yawulira ebyo n'ayangwa amangu okugenda okumusanga bulondoganyi nekitundu kikiyeeringa Bugerere bulondoganyi olowooza siri eryali esaza ly'Ebugerere edda ennyo lyayitibwanga bulondoganyi kaakati ennakatooke ewaŋŋango mu bulondoganyi Kakooto gye yasanga Kintu Kakooto olwalaba Kintu n'amusanyukira nnyo era n'amukulembera okumuleeta mu Buganda Kakooto yali agenze ne mutabani we eyayitibwanga Kabenge yali ayambalidde amatu g'emmwanyi za kitaawe amatu ago gaali ga byayi Kintu bwe yagalaba n'abuuza ekirimu Kakooto bwe yamutegeeza nti mmwanyi nti era ziriibwa Kintu oyo teyalwa n'alyako bwe yazisuula mu ttama n'awoomerwa era n'abuuza Kakooto bye bazikolera Kakooto ndi mutabani wange oyo yennyini yazifumba awo wennyini Kakooto kwe kulaga Kintu mutabani we Kabenge nti ono yazifumba Kintu naye kwe kuddamu nti omulenzi oyo asaana kuyitibwa Kafuuma olw'okufumba emmwanyi eziwooma bwe zityo kwatamu awo okufuuma edda kwe kufumba baakuyitanga okufuuma kwe kumutuuma erinnya Kafuuma Luganda lwadda nnyo olwo nga Luganda olw'edda kaakati Kintu naye kwe kuddamu nti omulenzi oyo asaana kuyitibwa Kafuuma olw'okufumba emmwanyi eziwooma bwe zityo Kintu bwe yamala okwogera ebyo n'addira ensawo bbiri ey'enjobe n'ey'engabi n'aziwa Kakooto assengamu emmwanyi ze naye bwe baali basomoka Ssezzibwa amazzi ne gatwala ensawo za Kakooto awo we baasomoka era amazzi we gaatwalira ensawo za Kakooto kwe kuyitawo Butwala na buli kati bwe wayitibwa Kintu bwe yava e Butwala yasula Magonga mu Kiwakanya ekyaggwe bwe yava e Magonga n'agenda akuba ekibuga Emanjiira awo Emanjiira mu kyaggwe abataka b'omu Buganda abamu we baasookera okuva abataka b'omu Buganda abamu we baasookera okuwa Kintu abasiige era ne mubiri ow'emmamba we yasanga Kintu n'amusenga bano be basiige Kakooto Mbaziira be yawa Kintu ng'ali Emanjiira omusiige asooka ye Kabengwa ono Kakooto yamuwaayo okulunda
wanga Kanyoomu. Kanyoomu era alina Kanyonyi wali. Omutaka ono alina Kanyonyi mu Kyaggwe. Omusiiga ogwokubiri baali bamuyita Ssekituba ow'Ennakibano. Kakooto gwe yasiiga okwasizanga kintu z'enku era yatuumibwa n'erinnya erya Kyasanku. Omusiiga Kitanda ow'Ennakalasa ono ye okufumbiranga kintu entamu kintu gye yamuwa okufumbangamu emmere yayitibwanga Kabigiza. Embazzi eyatemanga ennyama yayitibwanga Kaboggoza. Nabitimpa ow'ekitovu mu Kyaggwe ye yasiiga Nabitimpa ow'ekitovu mu Kyaggwe yasiiga Kintu bwe yava mu kibuga kye eky'Emanjiira n'asitula okulaga mu Busujju. Bwe yava Emanjiira yasula Musumbwa. Bwe yava awo yasula Bukesa Namirembe. Bwe yava e Bukesa baasula Mugongo. Awo e Mugongo mu Kinaawa Kakooto we yasimbawo omumwanyi n'agutuuma erinnya Semitego. Bwe baava awo ne batuuka ku Naggalabi Buddo. Bwe baava ku Naggalabi ne bagenda mu Busujju. Kakooto yalaba Kintu amaze okutereera ku Bwakabaka ye n'asaba addeyo ewuwe. Naye Kakooto bwe yali ng'ava ewa Kintu yamulekera omusiige Kafuuma omufumbi amufumbirenga emmwanyi na buli kati Kafuuma mutaka mukulu nnyo mu Busujju. Kakooto omwana we Muyanja gwe yawa Kintu ayambenga musajja we Gabunga okumubajjiranga amaato ag'empingu ye. Muyanja yaweebwa n'embazzi 2 Nakkunga ne bali amanyama ezaabajjanga amaato ga Kabaka. Kakooto bwe yava e Bulama yamalayo ebbanga ttono n'aweebwa okufuga Kyaggwe era n'agenda ku Mukono. Kakooto mwe yafa okufa mutabani we Bafulyantamu n'amusikira. Bafulyantamu ye mwami eyaweebwa obwannamutwe. Bwe yabuvaamu n'agenda akuba embuga ye ku mutala Kasaayi. Nyonyoleko ne ku Namutwe kitiibwa butiibwa ekiweebwa soko bayitemu awo abamyuka abo Wamukwenda mpozza omumyuka Wamukwenda Muwemba oli mutuufu nnyo ate owakangaawo Nsege oli mutuufu nnyo ate Owasebwana tumuyita Kanatta oba Senkezi oli mutuufu nnyo. Tugende kale kuwa Pokino yali abamu bamuyita Kisedde oluusi ayitibwa Katabalwa. Bamuyita Katabalwa weewaawo ne wakyaddondo nno naye waali Essekyoya weewaawo. Naye kakati awo njagala Webululi ye Mulengeesa akulira omumyuka wa Kimbu Webululi. Kakati tweyongeddeyo wetuti awo abasikaabe bwe bajja embuga ne bagiza ku mutala Bulimu. Na buli kati omukulu w'ekika ky'ennyonyi wa Kasolya abeera ku mutala Bulimu buli mu Kyaggwe. Ku linnya Kakooto abasikaabe bayongerako eryambaziira kaakano. Omukulu w'ekika ky'ennyonyi wa Kasolya ayitibwa Kakooto Mbaziira. Oluberyeberye twalabye nti embaga njiwe gye yali ateeseteese olw'okuyingira ennyumba ye empya yatabulatabula nnyo abaana be era ne baleetamu enjawukana. Naye ate ne ku mulembe gwa Ssekabaka Ssemakookiro ab'ennyonyi baayongera okwawukana. Kabaka Ssemakookiro bwe yakuba ekibuga ku lusozi Kitende bali awo ennyonyi eyitibwa Kimbagaya nejja egwa ku nnyumba ya Kabaka. Abantu bwe baagiraba ne bategeeza Kabaka nti tasaana kusula mu nnyumba eyo. Ennyumba Kabaka gye yasulamu olwo baazimba yakiggwerawo. Kabaka bwe yali yeebuuza ennyonyi gy'evudde okugwa ku nnyumba ye, abaaliwo ne bamutegeeza nti evudde Bulama mu b'ennyonyi. Kabaka olwawulira ekyo n'alagira ab'ennyonyi bonna okubanyaga era bangi mu bo battibwa n'obutaka bwabwe ne bubaggyibwako. Abaawonabwo kwe kudduka ne beekweka mu bika ebirala. Awo nno weewava n'enjogera egamba nti oli mutuufu nnyo okansombedde Kimbagaya yakasombera abalama. Weewaawo kaakati okwawukana okwo okw'emirundi ebiri kulinga kwe kwavaako ekika ky'ennyonyi amatabi abiri amanene abeddira ennyonyi ennyange n'abeddira ennyonyi nakinsige. Nawankubadde nga kaakano Kakooto ekika ky'ennyonyi
ekinyonyi kyonna naye edda ye n'abamasiga ge betujja okulaba bayitibwanga banyage ng'ate kyeyune emirembe n'abamasiga ge bayitibwa bannakinsige bali bayitibwanga bannyange n'abannakinsige amanya agatuumibwa ab'ennyange n'abannakinsige sigeegamu era n'emibala tegivuga bumo naye bano abeddira ennyonyi nakinsige omusango ekika ekyo kyatongozebwa ku Muteesa II ye yakitongoza naye nga wonna baali bakulibwa oyo ayitibwa Kakooto Mbazira kakati njagala owulirize kati gegana amasiga agali mu kika ky'ennyonyi ennyange esiga erisooka mu yanja ebusi mu Busiro oyo abeera ku kyalo Mukaka natuukayo tabajja maato wabula ayambako yatereka embazi gamu nga zabajja amaato zabajjisa ne balya manyama waliwo Kafuuma ebufuuma mu Busujju waliwo Nundye mu Bukunja mu Kyaggwe waliwo Mikalo esimba Bukunja Kyaggwe waliwo Kituuma Emmengo Bukunja Kyaggwe waliwo Kyesimba Ekimbugu Bukunja Kyaggwe waliwo Nawandugu Esserinnya Biruubu Mawokota waliwo Muyomba Ebuyomba mu Kyaggwe waliwo Luganda Ebbanga Kyaggwe waliwo Lugonda Ebwema mu Buvuma waliwo Kibongo Ebufumira mu Ssese waliwo Kasukusuku Ennabitaka mu Buddu waliwo Kaboola Ebukaya Bukunja Kyaggwe waliwo Kawuba Ekyazi Kyaggwe waliwo Gunga Ebunja ku Mawokota kakati amasiga agannakinsige waliwo Kyeyune Emirembe Kyaggwe naye kakati kino bakitongozanga ekika era ono yakulira ekika ekyo Kyeyune Emirembe mu Kyaggwe waliwo Mombwe Ennakafunvu Lusera mu Kyaggwe waliwo Makange Empumu mu Kyaggwe waliwo Najjambuubu Luwangala Najjambuubu Mbuubu Yawangala Najjambuubu ewa Luwangala mu Mawokota emirimu gy'abennyonyi ku Kabaka Mbaziira yabanga musawo wa Kabaka mukulu omulimu ogwokubiri twalabangwa musolooza obwa musolooza bukolebwa bannyonyi omulimu ogwokusatu obwa Nakyeyo nabwo be babukola Nakyeyo bwe bwami obwabo abeera mu lubiri lwa Kabaka abeera n'okuŋŋanya ebisasiro kakati ennaku zino Obuganda abantu bagenda babumalamu ensa naye si buli ekintu kya Kabaka buli kimu kirina ng'ovuddeko bano bamwambala masuuti ekireese obuzibu abamu balowooza nti okubeera kamala byonna kitegeeza kukyusa nnono kikyamu nnyo kikyamu kuba kakati ogenda kati natunuulira Kabaka abateekeddwa omuvuga bava mu ssiga lya Ssekayibesenge mu Busiro Kabaka Dawudi kyo yasooka okufuna ekidduka eky'emmotoka naye Kabaka bwe yabanga atambula bamwetikkanga ku bibegabega nga bamukongojja ab'embogo abava mu okimanyi nti ne Kyagulanyi mwaviira ddala mu Kyagulanyi Ssentamu mwaviira oyo mukongozi be bakongozi bakayana nnyo nga bagamba ng'omuzungu ayagala afuge Kabaka Dawudi kyo ne bagamba omuzungu atannajja atusanze ffe abamukongojja kati n'ogw'okumuvuga mu motoka bakole ki era nga bwe gulina okukola mbogo abalina n'ombala bwawe gugamba nti kyana kya mbogo kyendikwatako gwegwo gwennyini naye ate ogwo gwa ssiga lya Ssekayibesenge mu Busiro wabula ogw'ekika ky'embogo nti kadagado akannamagembe kagwe mu Lusingo wabula akalonda tonkwatako zonna mbogo eya Ssentamu n'ey'amakumi tezaawukana zonna zibeera zimu kakati mu kaseera kano omulala ogwokuna twalabye nti Muyanja yali mubazi w'amaato ga Kabaka omulimu ogwokutaano ab'ennyonyi be baasamiriranga Lubaale emirimu ow'endejje embuga ye bagisaanyizaawo gye buvuddeko okubalirayo ku mawulire abantu abo era waliwo kye twasomesaawo ne tubagamba nti okuwaŋŋamawo nga mugobyewo bannyiniwo awo kitegeeza nti mubakutegedde ennono zaawo kugamba ate era n'omuggo tekuba gwani tekuba gwa Nalonda guba gwa Natema bwe kiri
abasiige omulimu ogw'omukaaga abasiige abaweebwa kintu nabo twamaze dda okubalaba. Twalabye nga Kabengwa ow'Ennakanyonyi mu Kyaggwe yalunda ente ya Kabaka eyitibwa Kanyoomu. Erinako omutambi nga tonnaba kutambira olina weeyogedde nti ab'ennyonyi abo baali bakabona ba mirimu endejje zabuzibwa ndejje wa mirundi ebiri waliwo ndejje ero ku Lwentebe w'omu Busiro n'endejje ow'ebulemeezi era oweterawo obulongo ndejje ow'egundi tali mu Busiro ali mu Kyaddondo ono alinga agenda ku Lwentebe. Omanyi waliwo ebintu etwagala okuzzaamu abantu ennaku zino omuntu omubuuza nti oba wava bitijana tekitakola makulu basingo kubanga kati bo bano baagala nnyo okubuzaabuza abaana beerabira amasaza gaabwe mu myaka egy'enkaaga kyabanga kizibu omuntu omubuuza mukono okiwulira kati nze kyova olaba erinnya eryange olw'okuba nva mu ssaza lyange nze Munnabusiro era njagala n'okutereeza ebigatta bantu oba empuliziganya ez'enjawulo kati nga leediyo eziwulirwa ennyo abantu oli n'agamba ngu omuntu okweyita Munnabusiro kikyamu omuntu okweyita Munnabulemeezi Munnasingo ye muzaaliranwa w'Essingo Munnabulemeezi ye muzaaliranwa w'Ebuddu Munnabulemeezi aba Bulemeezi Omukooti ye muzaalirwana w'Ekkooti Munnakyaggwe ye muzaalirwana w'Ekyaggwe Omuvuma muzaalirwana w'Ebuvuma Omusese muzaalirwana w'Essese kakati Munnagomba muzaalirwana w'Eggomba Munnabusujju byonna era kye kimu Munnamawogola kakati twagala tweyongereyo gano ge mannya agatera okutuumibwa ab'edda era njagala mugategere agatawulira vumbe kakati abeddira ennyonyi batuuma amannya gano eri abaana baabwe abalenzi abaana abalenzi babatuuma ziwa babatuuma kyambadde ekyo kibira babatuuma kafuuma babatuuma semanda naye ate waliwo ne Semmanda yow'ennyonyi amannya gano gatera okubuzaabuza Semmanda ye wante Semmanda yow'ennyonyi Semmanda yow'ente kubanga abeete beekuusa ku kuweesa ate era ne Semmanda yeekuusa ku nnyonyi kubanga akafuba k'ennyonyi era ne woobeera ogenze ng'oyagala kulya kifubo bambe emmanda kakati waliwo n'erinnya eddala ndowooza tujja ddiraba era ojja dyogerako kakati waliwo batuuma erinnya mbabaali batuuma nnyombi batuuma kannamuwangi batuuma kazongola batuuma kitanda batuuma katabira kakati obutabira bwe bugulu bw'ekinyonyi oba akanyonyi kati ng'endege ezo oziraba obugulu obuyitibwa obutabira kyebava batuuma katabira ng'aboolugave batuuma navvuga nga kiva ku kkuba olugave mwe luyise lye liyitibwa evvuga ng'aboobutika batuuma najjuka nga kiva mu jjovu eriva ku buti ogusu ogubi oguva mu kakati batuuma kawunyira batuuma lugonda batuuma seruyange batuuma sempewo batuuma kakumirizi batuuma kyeyune batuuma kazibwe batuuma kambugu batuuma mayega kakati awo erinnya lye wadde onsaba okunnyonnyola amannya ago oba tulina mayiga ne mayega naye abantu abamu tebazuulawo njawulo era tebabyawula ne tivi ze mulowooza nti nno za Buganda zimanyi okuwandiika nga zigamba mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga olwo babeera bamugabye mu nnyonyi so mayiga mutima Charles Peter Mayiga ate si Mayiga beebe ennyonyi ono ye Mayiga ate n'ekirala ensolo gye basobola okukola Katikkiro tomugattako nti ow'ekitiibwa Katikkiro kati Kabaka abamutikkidde ekyo kyekitiibwa ekisingayo kyalina eky'obwami era enkufiira ey'obwami eyambazibwa ye era ye mwami omukulu kakati batuuma makanga batuuma bujingo batuuma sekanyuula bawulira bujingo kati bayinza okulaba kati ngono musumba kakati bujingo oyo naye ye mazima era ne w'obubuuza bujingo erinnya lye liri
Buhingo. Aha, Buhingo. Kati bo abanyarwanda ne bajja abantu basanga kwa amanya nga baga sabadde Buhingo. Kati nze Bujingo kuba basanga nga wamanya agakola ki agafaanagana kubanga n'ekirala bwave waabwe nga ye Mutebire wano nje yita Mutebi. Kati webale kati ekigambo ekyo Bujingo Abaganda bakirina kuva dda nga Abaganda balina era linnya litegeeza Katonda ye Bujingo. Sekanyula linnya Sebigo nayo linnya Kagoobya Kikoba Sekirime Namunungu Nampaji Kagodo Kataaswa Kigula Sengonzi. Kakati abawala babatuuma Naziwa Namirimu Nanyonjo Nakiwu Salinge Naluyange Nalugonda Nantayi Kiwuka Nanyombi Namuyanja Nanyonga Nakazibwe Nangonzi Nakijjo Namayega Mbweyunye Nabiku Mbweyunye obuki obuganzi Nabiku Nakame Kiwuka Bayiga kakati Bayiga yakwana ne Bayega kakati balina ombala gwabwe bugamba nti mukyambadde mulimu engo bampa omuggo newerekeze si mwana kijjololo wali wanyonya amuuse akonkomalidde ku kyoto yeerabidde be yatta abasawo ne banyabo tetusobola kusukkawo naye tubadde eno katika okumwalo tubadde eno katika okumwalo naffe katika twolekere tudde ekyaddondo nate kubanga munnange bagamba nti najja kulaba nnyabo bw'atambula abunakyalo abadde kanoonya gy'omulangira w'ebukerekere naye kugambye ekitabo kino kyenawandika kiyitibwa entabiro y'Oluganda Ow'edda. Ekitabo kino kigula emitwalo 6 bwenakyetaaga ntuukirira ng'oyita ku nnamba zange ez'essimu Airtel eri kassalaba 256 7 oyinza n'okuyita ku MTN eri kassalaba 256 788 bannanga amala okulya yagamba nti ewaffe bampita ate amala okufuna yagamba nti olujja lukalambuse okwo batambire asooke batambire era bategeeze nti nange gwe mulaba era gwe muwulirako abakuba eddobekero ly'ebyennyonza ndi muwandiise ebitabo tuwandiise ebiwera olulimi luno Oluganda tuluwaniridde mujja kugaana buganyi kusiima abantu ba Buganda naye tafaayi tuyitadde ku lulimi Oluganda kirona misana ketonyeka gwake kaabe luba omuzira gwe batendereza nawandiika dictionary y'olulimi Oluganda eno yokka ye dictionary gye tulina ey'olulimi Oluganda wano mu Buganda kitabo ekinnyonnyola nga kirimu engero kirimu ebisoko nono kirimu ebigambo amakusike kale n'otoddeyo n'oganda bakukyefunirako oba okudalimba ng'afumita ekitaliibwa funa kino kiba kya kibayita kasiriivu mitwalo 10 ng'ofuna ekitabo kino bakiyita Olulasange kati lyali teyiri busa ne mbawandiikira ne kino bakiyita batya olulimi Oluganda n'ebigonjiddwa ku mulembo kyammeka ekyo kya mitwalo 3 kya mitwalo 3 okifuna yonna gy'osinziira oba mitala w'amayanja yonna okifune kati ate era omwami omugabi akweyanzisa okyakutte na kino nakiwandiika nakawandiika ebitabo bimeka y'ebisoko ebisoko bya Sengule Sengule 2 kinajjukirwa nti omukulu ono Radio Simba omwaka 2022 ali Sengule era bamutikkira twali mbozi negira kati kino kya mitwalo mbozi ettaka libakwalira wa genda wano mu Bulemezi gye bakwetta Kalula awo mu Bulemezi nempandiika ne kino basewo ne bannyabo abatulaba kiyitibwa Bassekabaka b'ensi mu Wawa kitabo kino nakyo nakiwandiikira Buganda kya mitwalo 3 weewaawo sokoba ennamba y'essimu tuviwa ogenda kunfuna ku 078 599 343 eri 078 599 oba tekako +256 781 599 343 343 eri ku WhatsApp weewaawo naye wange